Mweno video tugenda kulaba families engagge zigambibwa okubanga zezifuga ensi eno era nga zatandika zitya. Nga family esooka bagiyita Rothschild. Family eno yatandikibwawo omwami yali ayitibwa Maya Amschel Rothschild. Era ng'ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1744 mu Germany. Omwami ono yali mu Yudaaya era mu biseera bwe yakulira Abayudaaya basusulibwanga mu Germany ne mu bitundu ebimu ebya Europe, nga kino kyamukaluubiriza mu biseera ng'akula. Era Abayudaaya tebakkirizibwanga kukola mirimu egimu. Omuvubuka ono mu myaka gye yeesanga nga omulimu gwe yali asobola okukola gwali gwa busuubuzi, era bw'atyo yatandika obusuubuzi. Ekiseera bwe kyayita ng'afunyemu kasente n'atandika okuwola ssente, era oluvannyuma n'atandikawo bizinensi ey'okuvungisa ssente oba kye wandiise money exchange. Mu kyasa kye-18 Europe yali eyawuddwamu obuwanga obutonotono, era nga buli ggwanga lyabanga ne ssente zaalyo, nga kino kyakalubirizanga abantu abaali baagala okutambula nga beesanga nti baali balina okuvungisa ssente buli kiseera, ng'abantu beesanganga ng'abeera mu ggwanga limu ate ng'alina okukolera mu ggwanga eddala. Era omwami ono we yalaba ekizibu kino, bw'atyo n'atandikawo bizinensi ey'okuvungisa ssente, era ng'eno bizinensi yamuleetera okutandikawo bbanka mu mwaka gwa 1760. Omwami ono oluvannyuma ng'amaze okugaziwa obulungi, yakwata batabani be 5 n'abateeka mu bibuga 5 eby'enjawulo okwetooloola Europe, nga kwaliko Frankfurt, Naples, Paris, Vienna ne London. Buli mwana gye yamuteeka ebintu byatambula bulungi era bizinensi n'egaziwa okwetooloola Europe yonna. Omwami ono ekirala kye yakola okugaziwa mu Europe, yanoonya abakungu ab'enjawulo era n'abakolako omukwano, nga kuno kwe kwali omulangira eyali ayitibwa Prince William of Hesse. Era ng'omulangira ono yakwasa omwami ono obuvunaanyizibwa bw'okulondoola ssente ze n'okuzikuŋŋaanya. Olw'okuba nti ono yali mulangira, ekikolwa kino kyamuleetera obuganzi n'obwesigwa mu bantu bonna, olw'okuba nti bangi mu kusooka baali tebamwesiga nga bamuboola olw'ensonga nti yali mu Yudaaya. Yeeyongera ddala okugaziwa era n'atandika okuyingira mu bizinensi endala, gamba ng'okuzimba enguudo, eby'obulimi n'ebintu ebirala. Famire eno yafuuka y'amaanyi era yatandika okuteeka ssente mu ntalo ezaaleeta enkyukakyuka mu Europe, era ng'abakulembeze abasinga okwetoola Europe baabanga n'enkolagana ey'amaanyi n'eno famire. Oyinza okwebuuza famire eno ekikoze etya okuva mu mwaka gwa 1760 okutuuka nakati nga kyali y'amaanyi. Famire eno emanyiddwako omuze ogw'okwezaalamu, nga bo tebakkiriza famire memba okuwasa oba okufumbirwa wabweru wa famire. Okugeza osobola okubeera ne mutabani wo n'awasa muwala wa mwannyoko oba muwala wa muganda wo, era ng'ekikolwa kino kibayambyeko okukuuma obugagga buno ne busigala nga butambula mulembe ku mulembe, era n'amaanyi gaabwe ne basigala nga bakyagayina mu nsonga z'ebyenfuna, ebyobufuzi wamu n'ebintu ebirala. Famire endala bagiyita the Rockefellers. N'olw'okuba saagala kuwanvuya vidiyo eno, leka tugirabe mu kitundu ekiddako, era nga nayo weeri wano. Naye nkujjukiza teweerabira okusubscribinga gw'atannaba.